Twatandika product eno twatunulira covid oli yaliwo nga covid kyakola aleeta ekifuba, twatunulira amalamu amaanyi, twatunulira azibikira omuntu n'aba nga tassa, twatunulira alema okufuna okwagala okulya, ne tutunulira nti omuntu abanga taba na mirembe. Kati ne tugamba nti tukole kino era ne mu kiseera kino ekyakabenje kyetweraliikirira abantu twandibadde kirungi ne tutunulira tufuna tutya ebintu bino bisobole otuyamba okukola kinti bw'obinywako ate tonywa kingi, onywa ejjiiko nga 3 oba 5 emirundi 3 olunaku. Kati ogenda okwesanga nga amawugwe gaggula. Kye twakola mu kino nti ekifuba ne bw'oba okolola n'essenyiga bigenda mu ngeri ey'ekyenjawulo. Bwebinywa olw'okuba twakiyitawo tonic nti obulwadde bwa bukutte bwagala nnyo ebifo ebinyogovu, guno guba mu muliro gusitulamu ne gulya nga n'amawugwe gagaziye. Era mu kiseera kye kimu twakolayo n'empeke. Empeke tugenda zibalaga. Twasaba tukolemu empeke eri abo abaana abato nti obukambwe buno beera eri munda naye nga kyataasa abantu bangi nnyo abaafunako access ku kino. Abamu balinga ne oxygen ne bavaako ate naye nga kiyamba singa tupreventinga mangu tukikola nga kibadde kijja bulungi kijja tuyamba nnyo okulaba nti tukola kinti tutaasa obulamu bw'abantu baffe. Tugenze mu testi zonna ze beetaaga okukola. Twakola ne test ennene nnyo gye tuyita acute toxicity. Bateeka mu mmese tulaba nti ekibumba tibitawanyizibwa kibumba kyazo. Ekibumba oba nti kitawanyiziddwa so kati netandika okukola ebintu bino. Test zonna twagala tulabe nti ekintu kino kibeerawo. Abaana ne baba bazze mu masomero tusobola okukituukiriza kukiwa abaana nti ekifuba obufuba tikigazaawo ate essomero oba ggwanga lyonna. Kati kino kijja kuyamba ssenyiga n'ebifuba kuba nga bolaba nti omuntu okukolola bw'okolola ennyo kwasimula bino bwe bikozesa bikuyamba n'ossa bulungi n'otandika okulanga obeera obulamu. Ne tutagala wate masomero oba kutaatawanya abaana baffe tufunye ekizibu nti myaka 2 abantu batudde naye ate bwe tuddamu tutandika okubeera awamu ate ne tuddamu ndikolola ate balandika otutuuza eka. Kati kino kijja kuyambako eri abazadde bonna obutagamba mwana kukubira jangu n'omwana we akolola nnyo. Kino kitwagala tukyerinaanye kibeere nga kisobola otuyamba buli omu waali.